GTV for unity and development. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya yenze Hamdan Nido naza kutusako programu y'enganzi ey'omuvubuka wano ku mpewo zaffe za GTV. Mu programu yaffe eno tugezaako okwempawalinga, okumotivatinga n'okwencouraginga abavubuka through different aspects. Kati ku lunaku olwaleero tukyaliddeko bannaffe aba Kids Castle nga basangibwa wano eno Namagoma Nakitokolo. Tubakyaliddeko nga tulina omulamwa gwe tugenda okwogerako olwaleero mu programu yaffe eno ey'omuvubuka. Omulamwa gwe tuyise ogwa youth and education oba ebyenjigiriza n'omuvubuka. Kwa programu yaffe eno it's more about abavubuka youth. Mukama wange nsanyuse okukulaba. Nziza nnyo ssebo omutesitesi wa programu eno. Amanya Kalyesuubula Moses, omusomesa wano ku Kids Castle Learning Center e Nakitokolo, Namagoma, Wakiso District, Kyengera Town Council. Tutagetinga nnyo curriculum empya eri mu secondary schools nti tukola a lot of practical lessons. Abasomesa baffe ne batabeera nnyo ku chalk and talk. Tulina ensoma empya gye twaleetawo gye tuyita cooperative learning. Nga egattiramu ebintu byaffe byonna bye tumanya ebya bulijjo, group work, projects n'ebirala. Then tufuba nnyo okulaba nti abaana baffe ebintu ebisinga bye basoma babirabako, babikwatako, hands on, minds on, brains on. Then ne projects ez'enjawulo bwe tugenda kusomesa ebirime byaffe ebyettunzi nga cash crops. Ne tuzisimba era tuzirina around the school compound. Bwe tugamba food crops, tulina olusuku, tulina ennimiro ya kasooli, tulunda obumyu n'ebirala. Kati mu mbeera eyo omwana owa wano ku Kids Castle Learning Center asoma nga akyasoma asobola okiteeka mu practice nga akijjamu amakulu kye tuyita constructivism nga tujja mu bintu mu class ebiri theoretical ne tubiteeka mu mbeera eri practical. Kyekitufuula ennyo ab'enjawulo. Era omwana wo bw'aba azze wano ne bw'abeera wa baby era ojja kulaba nga engeri gy'akwasaganyamu ebintu by'asoma mu kirasi yanjawulo nnyo bw'aba ebweru. Eriwo akantu kentera nnyo okukozesa ne ngamba kiruma omwana wo owa P3 n'omuwa siringi 2,000 n'omugamba genda ku dduuka oguleyo katugeze ekindaazi kya siringi 5, aguleyo n'obujaani bwa siringi 2, naye nga tasobola kubala balance oyo. Naye nga atasomye mu maaso okubala akusomye all the way. Kakitegeeza omwana oyo practical skills zino tazirina. Constructivism tebuliimu nti asobola okubala siringi 2,000 n'ajjako siringi 7 bagenda muddiza siringi 1,300. Kati awo ffe Kids Castle byonna tubissaako nnyo essira okulaba nti omwana waffe alina all those constructive skills ng'ajja bye tusomye mu class n'abeera ng'abiteeka mu practical life ku nsi kuno. Ndowooza era by'ebintu bye tulina okussaako ennyo essira ne mu bavubuka nga bw'oyanjudde programu y'abavubuka nti bangi ku ffe tuyita mu sisitimu yaffe ey'okusoma naye nga practically tetulina innovative skills, entrepreneurship skills, tusobola okubaako bye tukola nga tusinzidde ku ebyo bye twasoma. Kati omuntu yenna ali eyo atulaba ffe gavumenti yagenda otandika ekintu kya new curriculum nga ffe system twagiyingiramu dda myaka nga 10 emabega nti omwana owaffe tufuba okulaba nga practical skills, cooperative learning, structures of cooperative learning zonna tuzeemployinga mu system yaffe. Byebyo mukama kubanga kakiba kitegeeza mu mbeera ng'eyo nti omwana mumuyambako muteekateeka. Kituufu nnyo kyogamba. Kubanga omuntu gw'obeera oteeseteese era programu yaffe eno nga bw'eri nti omuvubuka ono nti omulamwa gwaffe ogwale twagala kulaba nti ebyenjigiriza bino tugenda teekateeka tutya omuvubuka. Kati nga bw'olaba nti Uganda yaffe eno nga bw'eri nti nga Uganda yaffe bw'eri ekyamazima ekituufu kiri nti omwana si tteeka nti kyabeera asomye nti ajja kufuna omulimu mu ekyo. Naye omwana bw'obanga owadde practical skills in case bw'ebanga omulimu gw'asomedde guba gukyabuze
kisobola okumuyambako olwa practical skills z'alina n'abaako by'asobola okwetandikirawo n'okulaba ng'obulamu buno bugenda mu maaso, okulaba naye ng'akyusa obulamu nga ye oba oliawo n'okukyusa ikonome yaffe ey'eggwanga lyaffe Uganda n'okulaba nga nayo likola ki nalikulaakulana. Kati ekyo kirungi nnyo bw'oba onnyonnyodde nti engeri gye mutegekamu omwana okuva w'ensi eno, ekyo kirungi nnyo, kiddizaamu ddala amaanyi. Era nga bwe kiri nti mu pulogulaamu yaffe eno twagala nnyo teekateeka abavubuka, twagala nti omulamwa gwaffe guli nti abavubuka n'ebyenjigiriza. Ebyenjigiriza bino naddala ku kalikulamu empya eyambye etya okuteekateeka omuvubuka ali eyo atulaba okubeera ng'obulamu tebugenda mukola ki mukaluubirira. Kubanga as far as we all know nti education yokka minus practical skills omuvubuka tesobola kukola ki okubeera nga kimumala okumuyamba okwelevatingamu ki mu bulamu muno. Era eyo kakati eyo enkola yammwe ate ngisanyukidde nnyo kuba ekyo kyekintu kyensuubira kyogenda okusanga ku Kids Castle, kyotagenda kusangasanga ku ssomero lyonna eriri naddala ku mutendera guno ogwaki ogwa primary. Ekyanjawulo nnyo era oba oli eyo kuba tulaba abazadde abatulaba ku pulogulaamu yaffe eno omuvubuka ku mpewo zaffe eza GTV, oba oli awo omuzadde yena ali eyo ajja kubeera impressed n'ekyenjawulo ki ekyo Kids Castle nti eyambako okutegeka ki omwana oyo. Kati mukama wange mbadde njagala nti n'alyagadde oba oli awo tukigaziyeeko twogereko nnyo ku new curriculum eno. Otuyisizeemu like you highlight otutangaazeemu ku new curriculum eno nti ebyenjawulo byeyina era emphasis yaffe weeri nti egenda kuyamba etya omuvubuka mu bintu ebyenjawulo. Neyanziza nnyo ssebo. Curriculum eno empya ffe twagisanyukira nnyo olw'ensonga nti okuzza emabega nayogedde ku kigambo constructivism. Ti ekintu omuntu kyasomye mu ssomero akiteekaateeka atya mu mbeera eri practical ne kireeta amakulu mu bulamu bwe n'asobola okubaako by'akola nga bimuyamba ye ng'omuntu then community mwali n'eggwanga okutwaliza awamu. Kati curriculum empya bw'ogitunuulira nti okusoma kwonna okugenda mu maaso mu classrooms kwesigamizibwa nnyo ku muyizi kye tuyita child centered learning. Kati tetukyajja nti ffe source y'ebintu byonna ffe tumanyi, ffe fountain of wisdom, fountain of knowledge. Omwana bwe mba ngenda kusomesa katugeze ku insects n'esooka bo ndaba kiki bamanyi. Tusobola okutambulako mu school compound ne banoonya insects ezo. Kati okikomyawo mu mbeera eno yennyini eri practical ku nsi. Nga bwe nkulengeza ennimiro yaffe eri ey'akasooli ne projekiti y'obumi gye tulina emanju awo n'olusuku luli nti abaana bano ebintu bino tubikola nabo. Naye ng'ate tubi-extracting okuva mu topics ez'enjawulo ze tusoma either mu science oba SST. Kati bwe kitambulira mu mbeera eyo n'okutunulira new curriculum ng'abaana ba secondary bonna kati bwe batambula nti omwana bw'aba ayise mu system bwetyo ng'eri mu practical skills, innovativeness, entrepreneurship, tebusobola kukeerankeera ddala nga alina focus. Ne bwe bibanga bino tebitambudde nga bwe yabibala. Ngenda kusoma malesini ya 4 ngende ku HSC nkole combination bwet ngende mu tertiary institution bwet oba university bwet nkole degree bwet oba medicine oba law singa ebyo byonna biba tebivuddeyo nga bwe yabibala. By the end of the day tabiyinza kuba failure kuba asobola okugattagattamu wano n'agamba naye nduuza nsobola okulima kasooli, nsobola okulunda obumye, eriwo project nga tusobola okubukolera mu space ntono n'ojjamu akasente akakubeezaawo then ate n'okulaakulana okusinziira awo. Kati curriculum empya basically ffe tugisanyukira nnyo kubanga egenda tugattirawo bulungi. Omwana waffe avudde wano ayingire secondary nga omwana oyo ali prepared okufacinga kuba kati kyetusinga okuba nakyo ekinene mu nsi economic challenges. Singa tusobola okuba economic challenges eziri mu nsi yonna teziri Uganda yokka by the way, naye nti omwana asobola okuzikuba
mpola mpola ngera bwe tubikwata ffe ng'abasomesa professional lesson etambula step by step introduction and so on and so forth. Kati mu mpola mpola omwana ateekwa okubeera nga ayinza kanjogerenga enjogera leero bwe ng'amalako n'obulamu bwensi omuvubuka asobola okugattagatta n'amalako nga ayise mu sisitimu eno bw'ebanga etambudde bulungi mukama wange. Kaakati empozi n'ekirala kye mbadde njagala otangaazeemukko abalabi baffe aba pulogulaamu yaffe eno omuvubuka mbadde nsaba ogezeeko otukompeyalingira nti kalikulamu eri enkadde oba traditional education then okugikompeyalinge ne new curriculum oba new like curriculum eno empya ogezeeko gikompeyalinga tulabe oba oliawo abatulaba eno ku pulogulaamu yaffe eno tugezeeko kulaba nti eno new curriculum obanga ovudde ku traditional education neno new curriculum ki ekiriwo ekisinga okulaba nga kipreparinga omuvubuka. Beyanziza nnyo se era nja kuzzaayo emabega kyensoose okwogerako nti curriculum eno empya esinziira nnyo ku muyizi ate nga bw'otunuulira enkadde omusomesa yajjanga mu kiraasi n'ayimirira nga bwe twaligambye nti abanga lecturer n'ayogera bwe muwandiika kino bwe muwandiika kiri bwe muwandiika kino naye kati otunuulira katugeze singa omwana tuba tugenda musomesa entrepreneurship ne tusooka tumutambuzaako mu bitundu ebitwetoolodde mwe bakolera emirimu egyaffe egya bulijjo katugeze nga ka trading center kaffe kano ak'Ennakitokolo n'alaba abatunda ennyaanya abatunda obutungulu abatema ennyama abookya gonja abookya kasooli basically nga tugendedde ku mulamwa nti abantu basobola batya okukola akasente akababeezaawo Ennakitokolo kati already abo abantu they are entrepreneurs. Kati bwe tuba tuvudde ebyo byonna nga tubiyiseemu tutambudde katuwa kaffe tukakoze ne tukomawo mu kiraasi era tekimala nti ntandikirewo am lecturing this what is entrepreneurship biki kati ngenda kuzimbira ku bo kye bafunye n'olwedde kye bamanyi experience yaabwe n'ekino kye bajje mu field kati tutunuulire entrepreneurship ddala kyeki naye nga nzimbira ku kumanya kwabwe ekitaaliwo edda kubanga bwe tuba tusigadde mu ssomo lyerimu lya entrepreneurship nti omusomesa yajjanga mu kiraasi n'atandika okuwa enjiri ogamba awanjiri n'asomesa n'ayogera naye ng'ate omwana naddala bw'omuteeka mu practical part kyangu nnyo okuyingiza mu bwongo ekintu kyalabyeko okusinga kino ky'omusomesa omusomesa kyatatukola kyatategeera. Exactly. Ayinza okitegeera for purposes of passing exams n'ayita ebibuuzo naye curriculum eno empya bw'ogitunuulira nti etutegeka nnyo okubanga tubaako bye tusobola okwekolera nti n'okukolera ensi yaffe as well kuba kati wano omusomesa yakusomesa nga gagoli ku kintu eki kuyita pepe eno naye ate curriculum empya eriwo nga ggwe omuntu okulaba nti ofunamu otya ekyosobola okukozesa okubeerawo n'okubeezaawo abantu bo ne community yo n'eggwanga lyo ne tutabeera nga tutunuulidde nnyo omuntu ayise agenda kukola ki ate ngera bwe kyalinga mu traditional education ayise omuvubuka bangi ate you know what is so interesting nti osanga abavubuka bano ng'oli yasoma n'atuuka mu senior 4 5 years ago simanyi oba mutambulako mu local communities ezaddala eri ewaffe byalo nga nze gye mmanyi kuba nze ntambula nina maama wange bamuzaala lwakaayeeyo naye oyinza otuuka eyo oli ng'amala senior 4 naye nga right now n'okuwandiika obuwandiisi oba okujjuza foomu oba bino ebintu ebya PDM kujjuza mbuntu butono bio information nga takyasobola ggiwa myaka 5 bukyanga ava mu ssomero lwaki biri bye yasoma byali so theoretical tebyalimu anything practical ekintu ekiba theoretical kintu kizibu okuritaininga nti okisigaze mu mutwe for a long time ne bwe mansomye ekintu nga nkikwatako nga nkikola practically
in most cases kizibu nnyo okuva mu bwongo kiringa boga nti omusajja yayiga okuvuga emmotoka ne wayita eba emyaka 3 n'afuna akola akabenje akatagali ne bamuteeka mu kkomera n'amalayo emyaka 10 yagenda kuvaayo nga yeerabira okuvuga emmotoka kati ye curriculum ey'empya nti practically ebintu byonna bye tusoma tusobola obikola okay tusobola okukola 90% oba 70% kubanga facilities nakyo challenge y'amaanyi kubanga weetaaga ebintu bingi nnyo bino ebintu ebimu eriwo bitasobola kutwala mu baana naye nga wali yeetaaze camcorder oba video camera oba recording mubirabe somehow then you discuss later kati embeera eyo nti new curriculum bwebanga ye focus gyeriko eba egenda kutegeka bulungi nnyo omuvubuka waffe ow'enkya n'owaleero n'owaluli bwe kiri kyekyo ssebo bwebale nnyo mukama wange otulambulidde bulungi otulambulidde bulungi ekyenjawulo ekiri ku new curriculum ne traditional education otulambulidde bulungi nnyo tweyanzeege kati mpozi mukama wange mbadde kyenandyagadde mbadde njagala abantu abatulaba ku programu yaffe eno twagala kubanga mulimu abavubuka abali eyo oba abaana oba abavubuka nga bali mu ssomero naye nga bo basoma nga bwe wakyogeddeko for the sake of passing naye nga talina mulamwa mu bulamu talina biruubirirwa mu bulamu njagala nsome nga talina goozi mu bulamu nti njagala mbeere bwe nti oba mbeere bwe nti kati mu mbeera eyo nandyagadde era otwilightingire oba otutangaazeemu ku bavubuka bali eyo abatulaba n'abazadde abatulaba ku programu yaffe eno muvubuka tugezeeko okubannyonnyola omugaso gw'ebyenjigiriza mu baana baffe obategekera obulamu obwaki obw'omu maaso nti abaana bano abatulaba oba abavubuka bonna abatulaba asome naye ng'akimanyi aleme kuba bubeezi mulimu abaana abavubuka abali eyo nga ye agenda kusomera okusoma naye nga ye omulamwa gwe asoma kusanyusa bazadde ng'agamba ana nti daddi oba mami ayagala ngende nsome kangende ku ssomero naye nga ye talina future goals nga ye talina mulamwa lwaki asoma agenda ku ssomero abamu abaana tebamanyi na mugaso guli mu byanjigiriza okitegera tebagumanyi mugaso ye agenda bugenzi kusoma kusanyusa mami daddi nanti baagala nkole ki ngende nsome kati ku programu yaffe eno muvubuka twandyagadde tunnyonnyola twilightinge abaana tubabuulire omugaso gw'ebyenjigiriza oba omugaso gw'okusoma mu mbeera ey'okuteekateeka omuvubuka mu biseera bye eby'omu maaso tumubuulire abeere ng'akimanyi omugaso era tujja kumanya mu maaso era ojja natubuulira ku kyenjawulo omuvubuka asomyeko kyekimufuula okubeera ow'enjawulo mu bulamu n'omuvubuka atasomyeko neyanziza nnyo ssebo ensonga eyo nsonga nkulu nnyo 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 era mbadde oba sigenda kayita kagero kankiyite omuzungu akiyita theory oba mbeera kandeete embeera bweti nga tulina abavubuka baffe babiri tulina Mukasa tulina n'omuvubuka omulala katumuyite Kirumira Mukasa musajja wattu teyafuna chance esomako yadde tulina n'Ekirumira eyasoma bonna bazaalibwa ku kyalo eki bakulidde mu mbeera y'emu kwegamba byonna byonna bye balimu byebimu bonna balina Mukasa ayagala okukola business yeetaaga capital n'Ekirumira naye ayagala okukola business yeetaaga capital akantu kano njagala tukafune bulungi olw'ensonga nti Mukasa ono ajja kwetaaga nnyo okudipendinga ku maanyi ge ag'obuzaale okukola emirimu gyonna egyetaagisa mu kitundu emirimu gyaffe egya wansi katugiyite ebipakasi byonna oba kupoota oba kulima mu malimiro g'abantu okuŋŋaanya akasente maybe okutandikawo ka bizinesi konna kaayagala otandika Kirumira katugeze ayinza okuba yasoma busomesa nga nze ng'ayina essomero lye waasomesa naye nga bw'apimamu bw'ati nti ayagala oba atandike ka dayari ku kyalo waava oba ka bakery oba
business konna n'abalamu nti bwe bafuna emitwalo 4 omwezi buli mwezi neterekako emitwalo 5 mu bbanga bwe riti nja kuba nsobola okufuna capital atandika ka business naye nga ate Mukasa ye bibye tasobola na bibala kuba kati gwe ojja kujja omuyite alimeewo olubimbi lwa mitwalo 2 alulimire weeks 2 omulimu oguddako tamanyi ddiro kugenda kujja bamuyita abeeko waapoota nga bamuwa omutwalo gumu oba mutwalo gumu n'ekitundu olunaku n'ebino ebirala tetubigenzeemu nti omuntu alya ayambala abeerawo atya kati engeri y'okubalamu akasente kano akasevingi matches gye kiggwera bonna bayinza okukola bizinesi naye Mukasa kiyinza omutwalira omwaka okusevinga akasente oba okukuŋŋaanya akasente atandike ka bizinesi ke naye nga kirumira ayinza okibala okusinziira ku musaala gwe era bizinesi n'agitandika mu myezi 3 simanyi oba embeera eyo esobola okuwa ansa ky'obadde ombuuza nti avubuka asomye n'atasomye asobola atya okwasaganya embeera y'ensi kati nze bwentyo bwe nkitunuulira nti omuntu ono at least one abeerako ne assured income wamanyi nti buli mwezi akasente ninawe ngenda okujja akasente kangenda savingako okulaba nga ntandika webale nnyo ate ono atayina oli atasoma tayina specific job income ajja kulinda lwanaafuna omukisa afune ekipakasi ovuki nti asobola okutwala akabanga oba olyawo n'omwezi ne gugwali nga takoze eki tafunye ekipakasi obanga n'ensi yafunye kano ekipakasi ekyawedde oyinza okukola ekipakasi Allah nakusaasira n'okuŋŋaanya akoze okuŋŋaanyiza n'oziteeka ebbali noga kakati ekiddako nakyo bwe nkuŋŋaanya bwe ziti nga ntandika wano omudaala gw'ennyaanya n'obutungu nekitajja nezibadde okuŋŋaanyiza oba olina ozirya tojaga nti sijja zikwatako sijja kugula kyakulya kubanga nninda lwe ndifuna ekipakasi nyongerezeko naye ono musajja ayise at least asomye nga bwe nkyogedde abashuwa nti wali nja kuŋŋaanyawo akasente buli mwezi nfuna omusaala njawulako bwe ziti neetegekera kukola kaddayale naye nga gwe kiba kizibu kati yeyo embeera nze gye nkirabamu omuvubuka yena yali badde akitunulira bw'atyo kubanga eriwo abavubuka ennaku zino abalina enjogera gye boogeramu nti ndaba n'abataasoma awo wennyini era wembadde tuzijjako nze mbawulira kuba mbabeeramu nnyo nagamba ndaba n'abataasoma nabo baavu n'abataasoma nabo tupoota nabo ku bizimbe n'abaasoma tuvuga nabo booda naye abantu abavubuka bwe kibatana bakulaba nti omuntu eyasoma okusoma kumutegeka essomero limutegekera ebintu bingi nnyo omukisa guyinza obbasanga awo ku siteegi ya booda naye ng'ate gwe tosobola gukozesa olw'okuba tewasoma kati ono yasoma naye nga muvuga naye bulijjo booda mwattu ne kigenda kimukwatira awo n'atandikiraawo kubanga eriwo n'abazungu akantu ke boogera sirowooza nti kagero naye nga kagamba success is when a preparation meets an opportunity kwegamba omuntu singa omukisa gukusanga nga weetege mu mbeera eyo wano muffe mu Luganda mu lulimi lwaffe kibaga nti omukisa gusanga oyo yeetegese. Thank you very much. Omukisa gusanga oyo yeetegese kati omusajja ono yasoma system yonna alyoke naye ekizibu kiri ekyo tannafuna mulimu ogwo gwe yasomera gye biggwera nejjawaawo ekintu n'akifunamu nga ye yasoma nga kikyetaagisa kyokka kyokka kati ye opportunity yezze asooke tugendemuko mukuumula katono nnyo tugenda kubeera nga tukomawo n'akanyomero kaffe akatopo wa Bade. GTV for unity and development. Alright, program omuvubuka wano ku GTV. Olwayo tuze mu kanyomero kaffe kana akatopo wa Bade nga tukyaliddeko bannaffe aba Rockways nga basangibwa waneno Nateete era nga bwe twakusuubiza nti mu kanyomero kaffe kana akatopo wa Bade tukuleetera abavubuka bali innovative abayina ebintu ebyenjawulo bye bakola okulaba nga nabo bongera ku nkulaakulana y'eggwanga lyaffe lino. Bayina ebintu ebyenjawulo bye bakola ye abange obadde okimanyi nti waliwo essigiri ez'enjawulo ng'essigiri eno ng'ekozesa oyiro ng'ate essigiri eno eri 2 in 1 osobola okubeera nga waggulu olina by'ofumbirayo
ate wansi ng'ofumba mazzi omulundi gumu. Program omuvubuka. Nsanyusa okulaba ssebo. Nange okulaba ssebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Bigenda bitya bizinesi eri etya? Bizinesi simbi okutwaliza awamu. Nabadde mpita ayita nendaba ekintu kino nga kyanjawulo nembeera impressed. Ate ng'omulamwa gwaffe program yaffe mu kanyomero kaffe kana akatopowa badde twagala nnyo okulaba abavubuka abo abali innovative balina ebintu bye bakola okulaba nga tuba empowering oba motivating n'oba encouraging n'okubayambako mu bintu ebyenjawulo okumanya challenges ze bakola ki ze basanga ku mirimu n'okugezaako okulaba nga tutema empenda okulaba nga mugaziya ku customer base yammwe. Sanyuse nnyo okubalaba mmwe wano mu dduuka lyaffe. Erinnya eryange nze Kasagga Robert. Kasagga Robert nga nsinziira Nakawuka, ndi mutuuze w'e Nakawuka era ye wali factory y'ebintu byaffe bye tukola. So awo wetubeesinga kati eno ye showroom yaffe tuli wano Nateete mu paaka mu taxi park wetuli naye nga ekyatuleetawo okusembereza abantu mpeereza kumpi kubanga eri Nakawuka omuntu akaluubirirwa n'agamba ate muli wala ate biki tugamba akatukole branch wano omuntu wanaayanguyirwa okukola ki okutuuka tusanga n'asobola okufuna ebintu eby'enjawulo ku bye tukola. Tukola products ez'enjawulo. Ekyatuviirako okubeera nga tukola ebintu bino eby'enjawulo y'ensonga y'ensawo. Nyinza okwogera ensawo omuntu n'atasooka kitegeera naye bwe nannyonnyola buli muntu ajja kukitegeera. Ensawo zaali zijjudde ebituli ez'abantu naye ng'okusingira ddala eyange ebituli byo byali bingi nga biringa bino bituli bingi nesipana za gaali. Mu mbeera eyo ne weekyawa bwe kiri kakati bwe tuyingira mu covid awo covid eyo n'atunyigiriza nnyo okusooka tuyiiye essigiri nenjiiye essigiri ng'ekozesa lusennyente. Essigiri bwekozesa olusennyente ne lutuyamba nnyo ne tubeera nga tukola ki tutambulira ku siringisi 2,000 buli lunaku ate nga amanda twalinga tukozesa ga siringi 4,000 ne ngamba awo kale kaakati ate oluvannyuma ngenda okulanga nakyo tekimala mu 2,200 ogenda you advance mu technology ow'enjawulo ogenda kwa ng'onoonya ki ekisinga 2,22 nenjiiya essigiri ekozesa obukuta bw'emiti. Ngenda okulanga obukuta bw'emiti ate buseevinga nnyo okozesa kumpi siringi 600 buli lunaku ng'ate lunaku lulamba. Ogula ekikutiya kya siringi 13,000 ne kikola ennaku 10. Kati ngenda okulanga ate abamu beesiseemukko bakasitoma ne nga nti ati bakasitoma okwesika kiki ekireese obuzibu nti ereetayo omukka neekuba ku ki ku ntamu n'enziro ne nga kati eyo kale ejja kusigalawo naye katwongereko ate ekirala 2,23 okuyiiya essigiri ekozesa oyiro omukadde. Kati ate eyo neekola ki neekola bulungi nnyo kubanga yo bwe nagitesting esooka nga efulumya omuliro gwa bulu flame oyo takolagana na nziro ng'era bwe tugenda okiraba mu maaso awo ate ng'ekekkereza nnyo. Kati nze ntambulira nnyo mu bintu eby'okukekkereza. Kakati ekisooka ntangaazamu ku bantu nti essigiri eno tekozesa oyiro bu oyiro wabula ekozesa bi oyiro ebikadde kubanga omuntu bw'anaawulira oyiro ajja kugamba ate oyiro nga wa bbeeyi. Kakati mu mbeera mukama wange nandyagadde okubuuzaako otubuulire nti oyiro gw'agy'oli nti sitagenda kugula mupya ekozesa oyiro omukadde mayesa otubuulire oyiro oyo ebbeeyi ya oyiro eryetya katugeze nga liita bi oyiro babitunda siringi 15,000 wonna liita siringi 15,000 kyokka ate abeera akusedde kale ayinza okukuguza 2,000 weyaba nti liita emu ekola ennaku 2. Liita emu esobola okukola ennaku 2. Liita emu esobola okukola ennaku 2
mu mirembe. Yes sir. Osegeera. So nindabanga ekyo kiba ate kiyambye nnyo. Kakati ze nasooka okukola zo zaali nga zifumba bufumbi. Otaddeko mmere yo nva biti. Naye ate n'ennyongera kubanga tubeera tuli creative. Okuyiiya n'okugamba kati wano omuntu ayongera kusevingira wa. Yes sir. Okukekkereza. Kubanga mukama wange onsonga eyo n'asonyiwa okukekkereza. Waba ogamba nti nno lita ya oyiro ya siringi 500 ku 10 meka? Ku 200. Ng'ate yo lita esobola okukola ennaku meka? Kakati esigiri eno kati eno gye tuliko nnene eri commercial. Yes sir. Kubanga eno efumbira abantu 50. Yes sir. Kudda waggulu. Yes sir. Naye eri entono. Yes sir. Naye zivaalinga sizes. Yes sir. Kati olwokuba nti eno yeriko yes sir. gye musanze tukumye. Yes sir. Ekisookera ddala oyira atonya butonyi. Yes sir. Naye muno oyiro kati kano kati eno yetanka ya oyiro. Kati oyiro abeera atonya muli. Kati eri ettondo yerituwa omuliro wano naye jjukira eno nnene. Yes sir. Kweri entono eyo speed ebeera nnene ey'ettondo. Yes sir. Kweri entono ettondo liba ddene. Yes sir. Kakati awo neetuwa omuliro. Yes sir. Bwe tuwa omuliro twayongeramu nti kati omuntu woba ofumba wano waggulu. Yes sir. Ebyokulya byo. Yes sir. Ate tusevinze tutya twongedde tutya okusevinga netuba ntwongeddemu water heater. Okuyita water heater. Erimu ne water heater mu ndoomo. Yesebo. Yesebo. Kati eno yongera okunyonyola abatulaba programu ya feno. Osumulula wano. Yesebo. Wano n'oyiwamu amazzi. Kati wano osumulula. Oyiwamu amazzi. Water heater eri mu. Eri munda. Yesebo. Bwe n'ofumba ebyokulya byo. Yesebo. Ng'ate mukufumba n'amazzi. Bw'ogenda okukozesa mu kunaaba. Oba okunywa ag'okunywa oba caayi. Kyonna kyoyagala okukozesa amazzi agakoze eki ageeseze. Kakati wakati awo negenda mu liters 20 eno lita z'amazzi ezigenda mu nderi mu water kyekidomula kiramba ekyamazzi nkuwulira sewo mukama wange tulina ez'enjawulo ekintu kyamwe nga kyanjawulo kati ziri nange kikyamusizza esebo ziri ezitandikirwako zo ziba za lita 3 z'amazzi naye ng'amazzi ogateeramu wali ogagiramu wano ogagiramu wano ano ke kataapu ekisaza kati gayokyezadde era kati awo mbadde ngende ndokwata tekikwetaagisa kukwatayo kubanga gaba gajja kukwokya okulira so eyo ye saving gye tutambulirako esigiri zino being nti the size ya njawulo kati eno ya commercial okugambye efumbira abantu 50 nga bw'ogiraba ng'ate bw'efumba amazzi naye ekisingira ddala era nkubiriza bakasitoma baffe abatulaba ekintu kino kyetaaga kusooka n'okisoma kubanga kikulu nnyo okusoma then n'olyoka omanya emiwendo kubanga bantu bangi nnyo tubadde mu myoleso egy'enjawulo oli najja n'agamba kino nga mbadde sikirabanga ye kyo kyammeka kati n'omugamba nti amiwendo bwegi agenda ayomba mu kkubo abo baseera naye nga jjukira tasoose kusoma n'okusoma n'okunyonnyoka n'okumanya gy'ogamba nti bagikusedde naye in the long run nti sente z'ogenda okukozesa mu construction nezobadde okozesa ng'okozesa amasigiri amalabiki nga tazibaze nga takibaze esigiri eno era nyinyonyola nnyo abantu nti egulibwa muntu akubye calculator omugagga ne bwajja ne sente z'ebbando z'essente nga takubye calculator tasobola gigula kubanga tasoose kugibala ekisooka ewangaala emyaka egitakka wansi wa 10 life span yaayo erina kutandikira myaka 10 kudda waggulu ebeera mpangaazi nnyo kati ebyo bwe mba sibikunnyonnyodde gwe n'omanya bumanya miwendo nga tonnyonnyose oyinza okugamba nti abantu bano tebajja kusoboka naye ng'emiwendo gyaffe mirungi nnyo myangu nnyo ng'omuntu amaze okukola ki ng'amaze okusoma GTV for unity and development. Alright. Kale mukulikeeyo nnyo mukuumula kwaffe. Bwe tubadde muli ku kanyomero kaffaako akatopo wa badde. Kansuubire nti munnange gwe omulabi waffe wa programu yaffe eno muvubuka. Akanyomero kaffaako akatopo wa badde. Kakuyisizza bulungi.
kansuubire nti gwe omuvubuka ali eyo olina ekyenjawulo ky'ofunyemu. Ndowooza ofunyemu ekyokuyiga naddala omuvubuka nti olina okubeera ne creative mind. Nga bw'omanyi nti kati Uganda yaffe eno omuvubuka okusobola okubeerawo mu mbeera yaffe eno olina okubeera ng'obwongo bwo buli creative ng'oyiiya ekintu ekyenjawulo. Kansuubire nti gwe wenna ali eyo atwala omuvubuka waffe olina ekyokuyiga ky'ofunyemu era akanyomero ako kakuyambye nnyo mu mbeera ye eya bulijjo oba oliawo n'okukulaakulana. Kale mukama waffe musomesa kulikirayo ddala naye mukuumulamu kwaffe gye tubadde omukisa gusanga oyo akoze eki yeetegese. Nange njagala okwongerezaho ku mbeera eyo nti abavubuka bangi oba oliawo nange nalinako ku ndowooza eyo at a certain point. Nga bw'omanyi Uganda yaffe eno nakifunako nti nze mukama wange gw'oli naye ku programu eno nti nze ndi graduate nti nasoma ne bantikira okuva ku ttendekero e Makerere University. Naye nanga certain point nanoonyaako ko ku mirimu nga baakamala okuntikira emirimu ne gikola ki ne gibula. Kali nange mu mirimu mu kubula kuba ekyenjawulo kinayina nze nayinamu ekitone nga ndi musambi wa mupiira. Era ku bulamu bwange ebbanga lyonna eddene erisinga obunene ku kitundutundu eddene ku bulamu bwange wano wentuuse nze mbaddewo ku mupiira. Okitegeera bwe gumbeezezzaawo ngifunyeeko nti n'omukisa okulaba nga ntambula ku mawanga ag'enjawulo nga mupiira. Nate certain point nange natuukako ne ndowooza ne ŋŋamba bino ebyokusoma tebirina makulu. Naye nga nina kiri mu bwongo nti nanoonyawo ku mirimu ne gikola ki nti mu mbeera eyo n'ekintu ekisinga era oba oliawo nti gavumenti yaffe eno oba Ministry of Education nze ndaba ebintu byali badde yateekako nnyo olumu ku ssira. Ate ng'ekimu ku kinnuma nti ku bantu abakulembeze kye batateekako oba kye batoogerako be baana abasoma ne bamala okumutikkira buli wagenda okunoonya omulimu ne babeera nga bamusaba job experience. Buli walaga bamusaba obumanyirivu. Kaakati naye omwana oyo yakava mu ssomero bw'abanga buli wanaagenda bamusaba obumanyirivu. Mbuulira musomesa omwana oyo wo wagenda okujja omukisa okusobola okukola nti afune wagenda okujja omukisa nti oba oliawo byasomeredde nti afune omulimu ogwo byasomeredde agenda kujja omukisa nga buli walaga babeera bamugamba twagala experience. Bamusaba experience abamu myaka 2 myaka 3 myaka 5. Kitegeeza omwana oyo abeera asomye nga buli wagenda okugenda beera bamusaba experience kitegeeza abatagiina. Kitegeeza okutwaliza ewamu njogera ennyango ajja kuba nga asomedde obwereere. Kati abo tugira ku programu yaffe eno omuvubuka n'omulamwa gwaffe guno nti omuvubuka n'ebyenjigiriza nti omuvubuka ne kaliculamu eno empya nti bw'abanga abadde ajja ng'asoma ng'afunyemu practical skills bwe kijjiramu ekimuyamba nti gy'agenda okumala ebbanga bamusaba experience gy'atayina aba asobola okubeerako ng'alina kyakola ki kyeyeetandikirawo mu ssomero. Kyasa ogamba nti kaneeta naye kyova nga nze musomesa nze eŋŋanzi emphasis yange nze eŋŋanzi eri nnyo mu practical skills. Lwaki nga bw'olaba nti Uganda yaffe eno omuvubuka buli walaga bamusaba experience gy'atayina kubanga omwana aba yakava musaba experience agenda gijjawa. Nze I think mu ndowooza yange it would have been better nti omwana katugambe omwana atuuse ku university nti babeera bwe batuukira ne basoma omwana bakiyita batya omwana n'agendako waliwo practical part n'agendako kye tuyita is it field work some sort? Nti agenda n'abaako oba emyezi nga 2-3 field work internship. Exactly internship. N'agenda n'agezako kuteeka ebyo byasomye in practice. Nze mbadde ndowooza experience ebeera emala omwana nti waba agraduate nze ng'afulumya essomero kyaba alina ne kyatandikirako. Naye kati okusinza ku ntegeera yaffe oba like ku mbeera yaffe ey'e Uganda buli omwana awaalaga bamusaba experience gy'atalina. Kubanga emphasis abavubuka abatulaba tujja giteeka nnyo ku practical part nti ojja sobola okubaako kye weetandikira kiri kye nkugambye nti bwe namala okugraduate nga nanoonya emirimu gyabula n'olwokuba nti nalina ekintu ekyange eky'omu mutwe oba katugiyite talent nti natambulira ku eyo okubeera nga nange mbaako bwe ntuuka biki mu bulamu. Kati era nga mu mbeera mbali njaga twemfasayizinga ennyo omuvubuka atulaba era kati ng'ovuddeyo ne ku ekyo kati nganze nze ku ntegeera yange nze ndabira ddala twalibadde nnyo mu masomo gaffe
ku levels zonna ez'enjawulo twemphasizinga nnyo practical part. Yes. Nti omwana abeera avudde mu ssomero tibino ebyokunoonya emirimu bamusaba experience oba oli awo nti nga n'omuzadde ali eyo atulaba osobola okumanya nti omwana avudde mu ssomero ng'amaze okwakwayalinga practical skills. At least osobola okumunoonyezayo ka capital akatonotono n'abeera ng'asobola okutandikawo ky'abeera atandise okulaba ng'obulamu bukulaakulana. Oba oli eyo n'omulimu guno gwe yasomerera the other side katugambe nti oba yasomera oba like oba business administration oba oli awo ng'alina amasomo amalala ge yasomerera nti egyo emirimu gye gijja okukola ki okumusangira. Kati mbadde nsaba musomesa oba oli awo okubirize ku bavubuka oba nnyonnyole ekyenjawulo ekiri mu practical skills. Mu practical skills kubanga emphasis yaffe twagala okukubiriza omuvubuka oyo okulaba ng'asobola okwelevatinga mu bulamu naye n'afuuka omuntu ow'enjawulo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo n'okulaba ng'alina ky'asobola okugatta ku ggwanga lyattu Uganda. Neyanziza nnyo ssebo omutesitesi. Ekintu ky'oyogeddeko ndowooza kye kimu ku bintu buli lunaku omanyi omusomesa tulina ekintu kyetuyita lesson plan. Kintu si kizibu tekiri technical nnyo ye plan gy'okolera lesson buli gy'ogenda okusomesa. Buli lesson gy'ogenda okusomesa oteekwa okubaako plan yaayo ku lupapula. Ogenda gitandika otya ogenda givuga otya kiggwerawa. Mu lesson plan eyo mubaamu ebintu bye bayita competences. Kintu kye ngenda okusomesa omwana gye kiggwera nga maze kimusomesa afunamu ki. Kakati nebaawo n'akanyomera akalalera mu lesson plan omuli kye tuyita life skills and values. Ekintu kye ngenda okusomesa omwana ono kimu equipinga kimu life. Kimugattako ki okitegeera. Kakati eriwo ebintu bibiri twayogedde ku internship. Internship ngera bwe wakiyogeddeko sagala nnyo kirambulula naye eriwo ekintu amasomero ga secondary agasinga gye kitandise okwadoptinga vocational studies. Nti amasomero gawulira kati buli somero erikuba ekirango kyayo oba akalango bogera tulina workshop abaana bayiga okutunga ebyalaani abaana bayiga okubajja abaana bayiga welding abaana bayiga kino bayiga okuzimba. Okay? Kati mu mbeera eyo omuvubuka yenna nga ayise mu system eno eriwo empya era nga ataddeyo omutima ate kyendooza balina okussaayo omutima kuba abaana baffe bano abasinga ebibatawanya mu classes titusomesa ebintu nga biri theoretical abstract n'ojja omusomesa ekintu nga naye bw'agezaako okisika akitegeere talinaako experience yakyo wa background knowledge. Naye bwe tuba tugenze wali kusoma kuba bulooka banaffe abasinga bamanyi okusota akadongo bamanyi okukabikka kati obudongo ye time entuufu buyidde tukube bulooka. Kakitegeeza omuvubuka ono singa ayita mu system nga erina vocational studies nga eri practical ng'obwedda bwe twogera gye kiggwera. Ojja kunsonyiwa eriwo awantu wokyamira wali e Namagoma. Eriwo essomero waggulu awo baliyita Namagoma Umeya waliwo ekisaawe. Eriwo project eri awo abaana bakuba bulooka awo era bw'onyumyako nabo n'owulira projections zaabwe weewuunya balina ebirooto eby'amaanyi oli nagamba n'okugamba nti nali sirowooza nti nsobola okukwata emitwalo 5 egyawamu. Eriwo ennaku ezo nabayitako nga nange kwega kyansika nali sirabanga ku ttanuulu eriko miryango 10. Nange yasigiraba nga ttanuulu ekoma eri mu bbanga bataddewo amadaala bagipanze ne bagamba eyo ttanuulu eriko bulooka emitwalo 10 tugisuubiramu obukadde bwa ssente bwe ziti. Kakati olaba ekifo project yabwe weeri excuse me, that is almost a commercial area. Tebali eri mu kyalo we bakubidde bulooka eyo katugibalire ate mwate ettaka lyabwe ddungi. Bulooka yabwe efaanana nga ya bbumba simanyi oba birinamu enjawulo. Bulooka ey'ettaka n'ebbumba zigolola bbeeyi katale yanjawulo era bw'ogenda obayinza okuguza bulooka yabwe ng'abaguze ey'ebbumba. Kati omwana bw'aba akubidde awo bulooka ye emyezi 6 okimanyi ayinza okugyawo obukadde bwa ssente 2 n'atandika ekintu kyonna ekyamaanyi ekimutwala mu maaso. Kati kiki kye tunoonye ennyo okusoma kwaffe kusobola otusapootinga economically
social ne mu mbeera endala yonna wonna at least omuntu waba atuseeko ku secondary school level malide ku senior 4 ngenda kuba failure oba nsobola okuba successful ne bwe mba malidde awo kati nze bwentyo bwe njagadde nkitunuulire mu mbeera eyo essebo mukama wange ate olinako oleeseeko awo nange ekyamazima ombuulidde kipya mbadde sirabangako ku tanuulu eriko miryango 10 mbadde sigirabanga nakati bw'oba oddayo bwetunula awo wali ekisaawo eriwo kati ze batandise ogenda lulaba nga zitumbidde ziri eri mu bbanga. Actually I talk to them almost every week mpitawooko omulundi gumu era ndi omu ku bantu ababa mentoringa nyinza okugamba nti sinza abitegeera ennyo naye ate bye mbagamba nti guys kino bwe mukikola bwe muti ne bwe muti ne mwekolamu kasaako kammwe ne mu saving akasente tusobola okufuna ekiddako nti mu bbanga bwe liti muba musobodde okukuŋŋaanya akasente akasobola okubaako kye kabatandikirawo oba oli awo nti we babeera beewadde ebbanga basobola okuŋŋaanyayo akasente oba olio ne bagula akapoloti k'ettaka oba oli awo ne bayiyizaako pulojekiti yonna. Era mukama wange abaatandika abantu abaatandikawo awo pulojekiti eyo ndowooza bo beevuga kuba nsangawo emmotoka nga 2-3 kati bano abalala abaliwo bakola nabo just nga bano abakitandika ba pioneers be basinga n'obawa inspiration ne capital kuba bangamba ezimu ku challenge ezinku za kwokya buloka naye obalaba nga they are so contented era ne bw'omugamba nti oba twalizeeyo n'osoma kino gye biggwera biki era bo bantu bagamba musomesa amatayi gakunyumira naye naffe akadongo katunyumira nawo akadongo kabawo omulembe aye musomesa kaakati ekituufu kiri nti n'abatulaba oba oli awo nze ombulidde kipya sirawo ku tanuulu ya miryango 10 oba muyinza okuba nabo gye bali abaliŋŋaŋŋanzi nga tebagirabanga oba oli awo nga gye bali nabo abasobola okukitibwako obujulizi ng'oba oli awo nga bo bali bagirabyeko naye nga ekintu ekyo abantu abo sibamanyi musomesa naye ng'ate kinsanyusizza kimpadde amaanyi kitwagala nnyo abavubuka abo abali innovative abavubuka abali energetic abavubuka abalina ebyenjawulo bye bakola abavubuka abatalinda oba oli awo kuweebwa era ngeze nkubiriza nnyo abavubuka nti it's okay funa kitono naye nga tosabirizza kubanga ono gw'ogenda osabiza togenda kumusabiriza biseera byonna nti akuwe kati mu mbeera eyo musomesa nga tumaliriza puroguramu yaffe eno ey'omuvubuka nga tumaliza puroguramu yaffe eno mbadde njagala tugenda nga tuwindinga up tulina kye tuyita motivational moment kwogera ku saying eno ey'abazungu kye bayita dream big start small act now. Kitegeeza ki nti bana ekirooto nga kinene bo wenna omuvubuka atulaba tandika n'ekitono ate tandikirawo nti otya buli lw'obeera n'ekirooto ekyo nga kinene mu bulamu kijja kumotivatinga n'okwenkareginga kubanga olina future goals olina ebirumbirwa mu bulamu kine bw'otandika tofaayo tolinda kutandika na kinene tandika n'ekyo ekitono kyekino nti start small tandika n'ekitono ky'olinawo kijja kukuyambako okuliidinga ku kinene ky'okola ki kyoyagala okitegeera nti ate tolinda act now tolinda kutandika nti nja kutandika luli obaddi tandikirawo okitegeera abatulaba abavubuka okusingira ddala amanya ndoza ne besitagaddamu bannange mbakubiriza ng'era omutesitesi bw'ayogedde nange kentaddemu kali the best way to start is to start akatono konna koolina ekirooto kyo kyonna kyolina kitandikire mu mbeera yonna esoboka oba katono katya kajja kula mpola mpola inshallah otuuke ku kinene kyoyagala. Mbebaza mwebale nnyo okubeera ku puroguramu zaffe eno n'okwekumira ku mpewo zaffe eza GTV okuva gye twatandikidde paka puroguramu yaffe eno gyekomekeredde era nyongera okujjukiza nti puroguramu yaffe eno omuvubuka ebeerawo buli lwa 6 essaawa 6 ez'emisana. Mwebale nnyo, Allah abankuumire tusisinkane ku lw'omukaaga olujja tweyongereyo ne puroguramu yaffe eno muvubuka. GTV for unity and development.